Departo Kateregga the microphone guru of course okubanga tambula fenna mpola mpola mukatale kana akasaba sajja kabaka ako Kalerwe ngabwe mumanyi nti buli kaseera tuba tubabuulirako butya ebintu bino bwe bitambula experience abakabeera mbakabeera batya nebo kyonna kulanja atwogere ku by'obukulembeze mu butale buno abakulembeze bo basanga kusoomozebwa ki eri abo abantu be batwala emisango okukwasaganya abantu era nakola njagala nkunonyezeko ku omwami Sulaiman atwala akatale kano tatwala akatale kano passe naye ye ssentebe w'ekitundu kino kyonna akatale kano mwe kali abantu bakulembera tebasula mu katale muno be bantu abajja obuzi ne bamala ne bavaamu nakolwalo njagala abeere nga ate atunyumizaako atubulye we bitambula naye nga kano ke katale ko Kalerwe era nga bw'oli mu kulaba abatuuze mwe bali wali woolengera oli omwami yatunda ebirungo byonna nga era bw'olengera majaani bunzaali oyo kye yasalawo okukola wano section gye tulimu waliwo obutungulu kusinga bwe businga okutambulirwako wano ensonga era abantu babutambulira bulungi nnyo business naye nga mulimu n'ebivunda nga kedo emiyembe n'ebintu ebifaanaganako nga ebyo njagala mwami Sulaiman wuno muguddeko ali wano mu katale kano sajja akateeketeeke bulungi nnyo akatale kano era nga bw'oyinza okulaba abami n'abakyala mwe bakolera emirimu gyabwe micungwa wano waliwo ow'enniimu kati kano kammeka akaniimu muganda wange bera busatu buno enniimu ssatu zino ono ye mangada abamu sente meka mangada ssatu za lukumi nze njagala gye ŋŋenda okulyako etaakukose mayi mangada onaawo magwoba olonda etakukose sebo tweyanza nnyo tweyanzeege mu katale kano ketuli keeko Kalerwe nyenza okusanga nga ssentebe ate ali ku ssimu essimu emufuukidde essimu oyo sooka omusiibule omugambe nti no TV terinda jantutule wano ssentebe jantutule bulungi wano nnyo tunyumye ate amugana empaka katebe ako nange nkozesa akatebe nkoleko ko nga ntudde naye nyimirira nnyo nenyimirira abakama bange nenjira naye kakati leero nange ndabika ngenda kukola ntudde ku BBS Terefayina tusanyusa okulaba ku BBS Terefayina program ebifa mu katale weeyanjulira abatulaba gwani na biki byokola sebo mukama wange nsanyusa okubeera nga nange mutukyaliddeko olwaleero okusooka amannya nze Kigongo Sulaiman Kisasa nze ssentebe wa zooni eno gye bayita Kalerwe LC1 erimu obutale obuwerako ddala mulimu obutale bumeka mu zooni gy'okulembera mu zooni gye nkulembera generally tuweza obutale bulinga 16 obumanyi bwonna bwonna amanya obutale 16 bye biringa ebyalo bye wali badde ofutwala nedda ekyalo kiramba kirimu n'obutale obwo kirimu abatuuze ate n'obutale kati eno paati kikyosinzaako ekinene butale oba batuuze byonna biyinza okuba nga byenkana kati nze nja tutunuulire ku mbeera ya byakatale nga gwe chairman w'ekitundu akatwala okusooka kati gwe tulina okunoonya okusinga bachairman b'obutale mu bitundu kuba buli katale kalina omukulembeze waako abo bonna bali wansiiwo abakulembeze abo sigamba nti babeera wansi wange naye nga tukolera wamu emirimu era bagwa mu territory yange naye nga emirimu tugitambuliza wamu okugeza bwe baba abamu ku bo batusiza okulonda bankoowola n'olukiiko lwange ne tugenda netegeka okulonda kwabwe mu katale kaabwe abamu obukulembeze bwabwe babulonda nga bayitira mu departments nti oba department ya butungulu department ya greens ebivavava kakati gwe mu katale muno oyinamu omudaala ninamu emidaala sebo kati tuli n'omuntu omutuufu gwe ng'omukulembeze kusoomozebwa ki kwosanga kubanga olowooza abantu abali mu katale kano konna konna ako Kalerwe awamu balinga bameka generally
bayinza okuba nga bawera emitwalo nga 3 oba 2.5. Ekitegeeza abantu abali mu katale ate basi bangi okusinga n'abantu ate abali eri ewala ewatali katale. Kituufu ekyo ddala. Obekulembera otya? Katonda okusooka yatuwa guidance oba engeri gye tugenda okubakulembera, kubanga abantu betukulembera bava mu bitundu ebyenjawulo, abamu ku bo bakozesa ebintu ebyenjawulo ku mitwe gyabwe. Kati nga bwe kitaba kisa kya Katonda oyinza obutakulembera abantu abo bulungi. Abantu abo balina bonna gye bava mu bitundu byabwe okuŋŋaanira okukolera wano. Bwe butuuka okulondebwa nga ggwe ssentebe atwala ekitundu kino beetaba mu kulonda. Ekituufu nti abamu ku bo beetaba mu kulonda olw'ensonga nti abamu ku bo babeera batuuze, ate obutuuze bw'e Kampala nti bukyuka obudde bwonna. Kati ng'ate bamuwandiika ng'ali eno, kati ate n'asenguka n'adda mu kitundu ekirala. Kati ate oyo tuba tumubala ng'omutuuze olw'ensonga aba teyafuna mukisa ate kwewandiisiza walala, ng'ate wano wamanyikiddwa era ne mu records nga waali. Nabwe kityo oyo bw'abeera mu records nga mwali aweebwa omukisa ogulonda, naye si buli wakatale tajja kwetaba mu kuki mu kulonda okw'abatuuze. Kusoomozebwa ki kwosanze oba kwosanga mu kukulembera abantu bano abangi bwe batyo, abantu 3 bokka mu katale bwe tugattako nga n'omutwalo ate ogw'ekyalo kiri, naye ku ludda luno olw'embeera y'ebyakatale olina okusoomozebwa kwosanga ng'okulembera abantu bano. Okusoomozebwa okusooka nti obutale nga bw'obulaba, ebyokwerinda byennyini naddala ku lubuubuuto olw'oluguudo si birungi eri abantu abajja okugula oluusi ebintu. Abamu bodaboda zaabwe bagenda n'abeera ng'agiresa, bw'aba tagireseeko omuntu bagyetikka ne bagitwala, oba ebintu by'omuntu ng'abiguze aze n'abigula, bw'aba tabireseeko omuntu nti akyabirengerera ewala. Waliwo bakyala kimpadde abajja ne bakola ki, ne babitwala ne babyetikka ne babitwala. Alabanga oli ayinza okulowooza nti oli abimutumye naye ng'ate tabimutumye. Abantu abo bakyala kimpadde bangu nnyo era batwala mangu nnyo. Ekirala nti batugobedde abamu ku bakasitoma olw'ensonga nti oli bwe bamubbira ekintu kye aba takyayagala kudda katale kugula. Ekirala nti luli gye buvuddeko emabega babadde bawalampa ne loole nga zikyaliyo eri ku roundabout, zikyali mu kkubo tezinnatuuka ne batandika okusuula ebintu. Abakozi bannammwe kubanga ndaba bawalampa era bebamu be batikkulako ebintu era mubakkiriza n'okubanga amatooke ge tugula bajja balondalondamu. Oli n'akubakuba ettooke n'alijjamu eminwe 10 n'alyoka alitikkulo dituusa ku muddalo we balyagala. Abo si bakozi bannammwe? Bakyala kimpadde banjawulo kwabo abakozi b'obutale. Omukozi w'akatale ebiseera ebisinga obungi tubadde tubalambika tubagamba buli muntu akolera mu katale oba alinnya loole ateekeddwa okubeera n'ekimulaga nti mwanjawulo kwoyo atatikkula. Kubanga na wano wenyini mu katale we tuli omwana waba atambuza kamera bulungi olaba nga buli muntu ayambadde bibye. Wano kati mwe mukoze enteekateeka ki esobola okukwawula ku bakyala kimpadde? Kubanga nammwe mwennyini nga mmwe abatale ate abakolamu olinamu emidaala gwe bw'otunula ffenna tufaanagana mu nnyambala. Ekyo kituufu, naye tekireetera abana abalala okubaawo n'okuliyetinga omukisa gw'okujja era bakyala kimpadde babatabule. Ekyo mukama wange departments ez'enjawulo zirina uniforms ez'enjawulo, naye abateekesa oluusi mu nkola oluusi bebakola ki bebabeera abagayaavu. Era wano kati nga department y'obutungulu erina uniform yaayo ya kiragala era nabo tewali ajambadde, era tewali wajambadde. Ekyo kituufu, mutukutte off guard nti abasinga obungi beesuulirayo ogwanagamba nti tewali wagenda. Kiwa omukisa betulowooza nti babbi oba ababbi nabo okujja okutwetobekamu ne bamaliriza nga batubbi. Bwe guli ekyo kituufu. Kati mu mbeera endala ebitusoomooza nti obutale nga bw'obulaba wonna si buzimbe. Mu sizoni ey'enkuba twesanga nga bakasitoma abayingira eno munda bakendeera olw'ebisooto embeera ngirabye nga era senga ozze nga yakakya
eno wandisanze bakazi era ebisinga obungi ebintu abatundira eno bambi babiterese buterese ensonga endala nti twesanga nti ate ku kkubo wafuna omujjuzo ogwaba street vendors mu kiseera naddala ekyakumakya n'ekyakawungeezi. Amateeka gaba gabakkiriza namu abakulembera akatale? Amateeka tegabakkiriza naye bawaguza kubanga oluusi oli ebintu byamusimbye dda, oluusi talina mudaala. Ekizibu kye tulina nti obutale bwaffe buno obufaanana bwe buti nti bukolerwamu abantu ab'enjawulo ate tebuliko budde akasobola okutandika buli ssaawa kayinza okuba nga kaleeta kayingiza ebintu. Ekyokubiri nti tulina ba part timers nti oli yetakola ku makya wabula ajja kukola kawungeezi. Abo be bafaanana batya? Talina mudaala, talina kifo nti wano wakolera, talina katale kankalakalira. Kati oyo yaba ayina ensasulamu gy'asasulamu ey'enjawulo, part time talina mudaala. Ebiseera ebisinga obungi abo bwe bati abagwa mu ttuluba erifaanana bw'etyo weesanga nti tasasula kyokka ate ekifo aleka kiddugala. Kati mubakolera ki? Abantu abo ebiseera ebisinga obungi KCC ye batuyambako ne batugirawo. Ekyokubiri bano ba cleaners aba KCC nabo bagufuula omugano ne babeera nga be babaganyulwamu batya jawe ebintu byo oba tojewo soko sasule wano ye naletayo kintu kidogo n'abeera nga yamugjeeko kati ate gwe nakulekera omugugu ogw'ebisaaniiko. Ku BBS Terefayina ko tuli program ebifa mu katale ndi kutuufunako experience ddala mu mbeera ebyobukulembeze. Bannaffe abakulembera obutale kusomoozebwa ki kwe basanga akubuulidde abantu bwe batafugika eriyo sebo ne ba party timer ye ng'akola lwaggulo ajja kujja mu ttuntu atajje ne kumakya. Abo ne bwe bali nabo mu katale kano ako Kalerwe. Ndina omukulu Sulaiman Kigongo agezaako tubuulira embeera y'obukulembeze nga bwefaananako mu katale muno. Akatale kano kaliko nnyiniko mukama wange. Tuyina ebintu nga bwe nkugambye nti byonna bibira fresh ebitundibwa kati bigenda ne biyingira tetuyina storage. Nti storage otegeeza storage nga bw'onogamba coolers ezinasobola okubeera nga zongerawo ku bulamu bw'ebintu bino bibeere nga bikumibwa bulungi. Mbadde manyi nammwe ekibalondesa kwe kuyambako ku bantu mu mbeera. Twandiyambyeko naye weesanga nga omugugu ogwo munene nga ga deep freezers ago ba coolers ezo zeetagisaamu omukono gwa gavumenti oguyambako ku mulimi. Anti kati ekikulondesa gwe ssentebe tugezezaako osakire abantu bano bo bibasakireyo oba oteekawo omutemu omuntu gw'aba alina kukola ki ate kyongera n'okufuula akatale kammwako omuti. Tugezezaako waliwo ebitongole bye twatuukirirako naye bikyali binafu mu kutudduukirira. Ate tebakuwulira ng'obayita abanafu ne banyiigira dda. Kale byatusuubiza naye tebinateeka mu nkola. Kati weesanga nga bambi aleese ennyaanya ze ne zivunda oba tokyalinako kuba tezirinako budde kasa zivunda ziba zivunze. Emiyembe bwe zituuka sizoni ya miyembe bwebeera sizoni ya naanansi bivundira ddala ne bibeera nga wano mubisi gwe gukulukuta ogw'ebintu ebifaanana bwe bityo. Kati okwo okusomooza kw'amaanyi nnyo eri omusuubuzi n'omulimi. Weesanga nti greens bwe ziba ziyingidde tonalaba wano ku gaganda ga greens bwe gamenya basajja ne kusanga mwenda biba bituuse ez'olweggulo. Emmotoka ez'enjawulo kumpi zijjamu emmotoka 40 ezireeta greens. Kati ebintu ebyo biba nga tebiriko batutte mu budde ng'ate nkya wajja kubeerawo ebirala ebiyingira obulamu bwabyo buba butono. Weesanga nti abantu baffe bafiirwa nnyo mu kiseera ekyo ate nga tewaliwo value addition gye tukoze. Of course kuba kufiirwa bufiirwa. Tuli ku BBS Terefayina program iva mu katale experience nkulu atubuulira okusoomoza nno ekyo nno nakyo kyamaanyi okuba nti ebintu bwe bijja bituuka okufa bifa bufi tebirina magezi gabisalirwa nti oba munnaffe tulina ekifo we tubikuumira atugambe nti tubyongeza oba twongera okubiwangaaliza mu bulamu kubeera fresh nga bwe tulaba ab'ebyennyanja bwe balina zi fridges nti baleeta ebyennyanja ne bibawako bwe babikuumira kati wano tekiriiwo. Obutale buno ng'oggyeko okuba nti mwe bakulembeze baani bannyini butale buno?
obutale buno ekituufu obutale bwa landlords abamu ku bo obumu ku bwo bwaba landlords obulala bwabapangisa nti bapangisa ku balandlord kitunnyonnyole bulungi kubanga akatale butale wano wonna manyiko biva muntu uyo manyiko kajubi obulala tusobola butumenyerako obutale tulinamu obutale obuwerera ddala tumenyerewo tulina kajubi market tulina Mpuga market obo bubiri Namisango market obo busatu Masangano market obo buna Muluya market obo butano netubeera ne Farmers Hall market obo mukaaga biva muntu yo market netubeera na Akwatempola market obo munana netubeera ne Wesige Mukama market obo mwenda netubeera ne Dembe market obo 10 netubeera ne New Farmers Hall market obo 11 netubeera ne Semugwa market 12 netubeera ne Freedom market obo 13 netubeera ne Dembe market obo 14 yesebo mukama wange no nga totadde kate buno butono obulimu Mama Sala market nina amanya gempulira nga bw'otugaye Mama Sala mpuliddeko Kawuma abo babubbula mu mannya gaabwe obutalo obusinga obungi wano Dembe obusinga obungi babutuma mu mannya g'abantu naye bumu tebuli mu mannya g'abantu nti bw'owulira erinnya ly'omuntu kitegeeza nti ye landlord ate bw'owulira eritali lya muntu kitegeeza oyo si landlord alina ate yapangisa ku landlord. Kakati abantu buvunaanyizibwa bwani okuzimba shelters ezo zetulaba muzimbye ku butalo okwo? Obuvunaanyizibwa bwali badde bwananyini business. Nze apangisizaamu omudaala. Bwapangisizaamu. Nze nina okwezimbira. Era ebiseera ebisinga obungi bwananyini business bebakoze shelters zino bano boolaba kikumi. Kati landlord ye omulimu gwe guli ki? Obuvunaanyizibwa obusinga obungi ye landlord abwejjako n'agamba oba akunga ayita mu abakozi ba bizinesi ye oba abakolera bizinesi ye, njagala structures bweziti, njagala ekintu bwe kiti ekisobola okuvaayo. Kati ye oli gwakozesa oba mukama we n'abeera omukozi we n'abeera ng'akiteekesa mu nkola n'agamba buli mudaala ojja kuleetayo ssente bweziti tuzimbe shelter waggulu. Kati era gwe mulimu gw'olaba ogukoleddwa naye nga gukoleddwa abaki abapangisa ba vendors ba. Singa nze munsasuza ssente olw'okuba nninamu omudaala wano nentuuka nennemererwa nga nazimba shelter, tubala ssente ze nateekamu ne zinzirizibwa oba olwo ntambula butambuzi n'eŋŋenda? Weba oba olemereddwa. Kitegeeza abaazimba ebintu bino shelters ku ttaka lya landlord bonna ne bukyanga bagenda bino byonna babimulekera byataakola. Ekyo kyandibadde bambi kiteekebwa mu nkola mu kulowoozaako ku vendo ono kubanga akasente aba yakajja wala. Naye ebiseera ebisinga obungi nga bye tubimulekera awo nga asigaze ebiseera ebisinga obungi ye aviiramu awo. Ekyo kye kituufu mu butale obusinga obungi era tebalina mutima eri venda. Ekyokubiri ebisomooza bambi nti obutale buno bulina emiwendo egy'enjawulo kusinziira ku mudaala, ate nga emidaala egyo emidaala bo tebulinga butale bwa gavumenti. Kubanga nze kyembuuza landlord ateekamu ki? Landlord talina kyateekamu. Landlord ye aliwo kulembeka ngalo oba kugamba oli gwe yawa bizinesi ey'okukolera ku ttaka lye. Kati abakulembeze bannaffe ekyo temusobola kukiraba? Omukyala wuuyo alina omudaala gumu omuggyeko $5,000 azimbe ekintu waggulu n'amala zimusaza emisumaali n'ez'abakozi n'atuuka nga bizinesi bwe zigaana n'agamba agenda ne mutamuddiza ssente ze ng'ataakirekawo. Singa agamba nti ajjako ebbaati naye agende n'ebbaati lye yagula, ate ogwo guyinza okuba olw'ogwa naggomola.
kakati mukazi wattu ba musajja wattu azinga bibye ng'agenda ng'ayolekera bamaama. era simanyi gavumenti bweyinza kuyambako ku bantu bano ku bavendors abakolera mu kitundu. Kati gwe gavumenti gwe twalonda gw'olina okusisinkana landlord oyogere nabo mwamisula. Kituufu si kyabwenkanya naye kyenkugamba nti bo baali bakozi ba ssente tebaagala kumanya tebaagala kuwuliriza ye kimugasa mu kiseera ekyo kyayagala okola. Ebiseera ebisinga obungi bakyusa bavenda abo namujja wano oluusi namuteeka wano ate nga tagenda kukola olw'okuba oluusi yamunyizizza oluusi oba yamukwana n'agaana. bamanyina bakwana ekiri mu katale mbu naawe mpulirira amaloboozi oeriage chairman wakatale kyoyo asumbwa. saagala kumenya manya g'abantu naye emisango tubeera nagyo sebo nga kwerose. Tuli ku Terefayina eya Ssaabasajja Kabaka eddakiika mbulayo nnyanjagala kusiibula budde mbukuwaddewo n'olunaku olwaleero bubaka ki bo abasuubuzi abantu bo b'okulembera bano wadde tebasula mu kitundu naye nga mwe bakolera nga tumaliriza. Okusooka ekisomo ekirala nti KCC yatwerabira ffe ng'abo butale nti ebisaaniiko kati nga bw'obiraba okwenkuba bigera ne bitwetuumako nga tokyalina na okumpi n'obwobiteeka kati baatuvaako ne batukwasa private companies mubo tebalina motoka zikola ki zimala kati ate private companies muyina ozisasula zitubigiko musolo zitujjako musimbi ng'ate bambi venda ono yanyigirizibwa kubanga nanyini katale era si yayola ebisaaniiko venda gojja okubiyoola buli wiiki waliwo sente ezikugibwako amasanyalaze program bwegenda okuggwako nebaza BBS okubeera nga ezze netukyalirako okumanya ebitukwatako n'okusoomozebwa kutuyitamu ebyo bye bimu ku bye tuyitamu naye bavenda bange oba abakulembe bavenda n'abatuuze bange mukimanye nti okulonda okwa LC1 obudde bwonna bwemuwulira firimbi mujje emabega wa layini yaffe osabye akalulusu bwemagwe mukisa kasita muwulira akagombe bepaba kigongo mu mugongo nga mujja nga mupakinga mu layini yaffe ofuniramu wa kigongo kubanga naye ndaba toyagala kuwummula okusooka nti bw'obeera omukulembeze tugamba nti otuyamba buyambi ofunamu otya wuliriza bw'obeera omukulembeze waliwo oluusi bu incentives obujja bukugwako ng'omukisa togwetegekedde n'ofunamu awo n'ofuniramu awo ekyokubiri buli wabeera omukulembeze n'owa omuntu service ennungi n'agiganyulwamu naawe owulira muli nti oganyuddwa ekirala nti abatuuze baffe balina ebizibu ebyenjawulo bw'obeera omuyingiridde mu kizibu kye nekiggwa bulungi oba ofunyeemu era yensonga lwaki abatuuze baffe bano bw'ogenda okubeera nga buli kiseera okuba tooki omukulembeze waffe ani gwe tuleeta era bajja kugamba kigongo yaliko wegule kale ndoza tetugenda kusinga kwanja kwebaza Robert kwali ku kamera bulungi omwami oyo gwolaba ye Kalemeera wa Mpologoma yakwasaganyiza obulungi ekifaananyi ekyolaba wonna wose okubanga atotulabira nja okwebaza mukama waffe akulira ebyo ebigenda ku mpewo Solomon Luva Guludene nebaze bakama baffe okuviira ddala waggulu mukungu Patrick Sembajo Nemsek awayi Salongo era ne mukama wanga Daka omukulu Danstan Busulwa Salongo nkakasa bitambula bulungi wali omukyala akulira abakozi petwali utunawe nkuwagaliza birungi byerere na Antwala omukulu Birigwa Katende Aleku oliyota mukama wange kakasa birungi mukyala Angel Namboze how are you nabona abatulaba mu bitundu ebyenjawulo gye musize okubeera nga temutulabira program fam kati bwetyo bwebadde nkakasa mutegedde bakulembeze kusoomozebwa kikwe basanga ate bannaye kyensinza okumanya balandi road we basinga okufunamu atusikane nga tuzeemu Ssaabasajja Kabaka awangaale.